Twekumirako kadde ka lipoota y'embeera y'obudde ng'omwanjuzi nze kuteesa Milly okujukutuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Enkuba ekyatonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era nga bukeeredde ku ssaawa 3 ez'okumakya ali webadde ewezezza milimitazi 18 n'obutundu 4 so nga Tegulu ewezezza milimitazi 9 n'obutundu 8 eyo nga Soroti ewezezza milimitazi 7 n'obutundu 6. Kino kiviiridde ku mukubo gw'enkuba ogusenfuse mu makkati g'eggwanga lyaffe oguddako mu bitundu by'obukiikakkono y'enkuba gye tufuna mu bitundu ebyo ebitali bimu. So ng'ekyakumakya tusuubira okuzuukuka n'akasana okwaka nga kakubakubamu mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi ng'oggyeko Kitugumu, Gulu ne Masindi basobola okufunayo enkuba ey'oluwandaggirize. Embeera tugisuubira okukyuka mu malya g'ebyemisana ng'ebitundu ebisinga eby'obukiikakkono bisobola okufuna enkuba saako ne Kampala ne Jinja naye ng'ebitundu ebisigadde bigenda kubeera n'akasana okwaka nga kakubakubamu. Ebbugumu eri awaggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 29 mu buvanjuba so ng'ate mu bukiikakkono tulisuubira okutuuka ku degrees 28. Tujjako mu kibuga ekikulu Kampala ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 27. Bwe tugendako mu nsozi ez'e Kabale ebbugumu tulisuubira okutuuka ku degrees 25. Bwe nasuubira okufubuka ensalo za Uganda ogendako mu bitundu ebirala tulaba nga Dodoma, Nairobi bagenda kuba n'akasana okwaka nga kakubakubamu. N'ebbugumu eri awaggulu ligenda tuuka ku degrees 28 eyo mu Dodoma so ng'ate Cape Town, Paris ne Amsterdam basuubira okufuna oluwandaggirize lw'enkuba. Bino tusobodde okufunira mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde nze kuteesa Milly tovaawo.